babangana babakwana Eagles nga naye wali ogimanyi musaidi yaba director baba manager musaidi yaba managers abebidongo abadrive abachi nabalala balinga ebyo nabajjanga ba manager okutegeka obutegese ebivulu kirizo bagana mulimu abakwana abana bano kali kira kabalina omusajja ko bakola idingira ojja mutwala sijja mutwala wange woli ne kigambibwa mbomu n'amaliriza naye naye bamaliriza n'okwechawa ne bechawa mu nkole eyo bana abantu ba competinga nga ne mu motoka ze bavuganga ne mu ngato ze bayambalanga ku stage okumanya ba competinga ba Eagles ndoza e group ya soko competinga n'obubina simanyi bonna je babojja okirageera kubanga eyalina erinnya yali omuntu mama kabina nga kusaasira waliwo ebuziza balaba abufuna batya abana babo jingo nze mpulya nnyo nga nti mbasonyi bamukola ki tebamusaasira yo yakubwa amasasi era yabeewonya nnyo obutamusaasira bali mu gudu tamu zezisaasirwa agenda okufa boje yabaleka omuntu amaze emyaka 6 newe guba mwaka newe gibe 2 tomunyega kigambo kyonna bukyogamba teweewunya omuntu oyo okumwewonya mu mbeera ki kitaawo eyakuzaala amaze emyaka 7 we bamukubira amasasi kitwali nti gyali 6 oba 5 tanyega kunyamwe ku katuuti amuyita Namammonde amuvuma ekikulu kuto buli kaseera gwabuulirako enjiri mulowooza mbeera bulungi osobola omanyi kyaba abasiiga osubira omuntu oyo ng'afunye ekizibu nga ffe mu kusipiidi fe abasookawo mu kudduka temusobola kusookawo ate n'amasasi gennyini agaali amatankane ani yagalabako masasi mazibu olaba ani yalabako ku kiwundu odidde obuzibu bwa AI obuyete mubuzibu bwa ddala ababira ebiwundu babira bakusimu nga buli obuzibu omusajja akyuse esaati buli lwa sekendi za 3 obuzibu bwa AI obulese mubuzibu bwa ddala so abaana babibuusabuusa ani atabibuusabuusa poliisi teyabibuusabuusa naye yennyini nannyini byo poliisi teyabibuusa naye yennyini yabibuusabuusa Nana Herbal Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته nze Haji Yasin kiza omusomi w'eddwa nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp namba zange zolaba ku screen yo. Focus 360 the final channel kwoli every Monday tukera mu Eye on the Press ku bice bikola amawulire mu ggwanga Uganda ne mu nsi yonna era okusinzira namba emu bw'ababirabye bwabitematema olunaku olwali lulina ensonga nyingi nnyo naye nyongera bongezi bajjukiza nti Nana Herbal Mouthwash tutambula naye era nga ye mu bintu by'okuyamba mu mannyo gakuluma ganyenyera ebino bivaamu omusaayi Nana ekyo yajja kukitereeza era kukimala nawe atanalwala mannyo weeyune Nana ate Haji Yasin kiza musomi wa dduwa gwalina ebizibu ebyenjawulo naawe mukubireko ku namba y'essimu gy'olabawo wansi ojja kuba osobola okukwatagana naye akuyambe mu ngeri emu oba endala okusinzira akalango bw'okawulidde. Namba emu of Uganda oba ngambe of East Africa ina akantu kwadde okola nabadde nkalaba kabadde oba ku bujingo nengamba naye namba emu ono
nakalayo gospel live nemmawa naye nemulabanga naye ina kyayingizaawo neŋŋamba abasajja bano balabye kaki so tugenda kuba tutunulayo naye sooka obuuze kuba tulaba abatulaba n'abatuwuliriza balamusizaako nnyo buli omu gy'osinziira nga tuli wano ku Iron the Press ne Zanero tutera okubeerawo era tweyama okubeerawo buli lwa Monday okubaweerezanga wadde olwaleero okedde kuntiisa badde nkulaba ku show ya Mukiibi era bakatemye nti Museveni bye yeetonda byandiba ebigenda okujjawo mu maaso nga yeetonda in advance neŋŋamba omusajja kikyategeeza ono naye omuntu omanyi omuntu ng'oli analyst olina okulowooza beyond abantu we balabira okusobola okubawa ekituufu ne bagamba nti omusajja ono yalabayo omanyi jjajja Ichulo oyo omulaba yali musajja mugezi nnyo wadde yatuuka n'afuuka omugezigezi yali mugezi naye olw'okuba yalina kyawagira kyamuggyako amagezi ge n'afuuka omugezi nga bwe tukimanya abagezi kye babakola ontegedde kakati kyogamba Ssemujju musiru mugezi naye olumu kyolimu kyokukuta nakyo kisobola okuggyako amagezi go gwe wali olowoozezaako n'obeerawo n'ogamba Ssenga Katuntu Ssemujju Sseggona oba Bampuuga oba bani nga ba expressing amagezi gaabwe nga bwe gali mu butuufu bwago gw'omanya ebintu bye bayinza okukola n'enteesa gye bayinza oteesa mu palamenti n'enkyusa gye bayinza okyusa eggwanga kubanga si basiru bano abantu bansereka abo si basiru bagezi naye olw'okuba balina kye bawagira kibafuula abasiru kubanga oli kyayagala okuvugiramu kibafuula abagezigezi kibafuula abasiru saagala oleete ebigambo ng'obikyusakyusa amagezi gaabwe bagabikako ne bakola okwagala kw'oli kati okwagala kw'oli gwe weebuuze oli mugezi nnyo oba okwagala kwe kutwagaliza tekutwagaliza kati omuntu akola ebintu ebiri opposite n'okwagala kw'abantu abakola by'amagezi oba bya kisiru kansoke ntumireko ku bosi wange Amin Musoke bosi Amin kutumiddeko nnyo mukama wange ganda wange tumiddeko nnyo eyo gy'otambulira yonna nsaba Katonda kuwa ekisinga obulungi wamugamba nange musabira ekisinga obulungi akimanyi onguli badde nsaba bosi wange oba okomawo onguliyo perfume ey'amaanyi perfume zino zankendeddeko omanyi oyo ye waagula amanyi okundeterayo keesi naŋŋamba so mukesi gy'ompakingira taata perfume tozeerabira bosi Dola nkutumiddeko nnyo ekajansaawo eno bagiyita Air Trend Saloon ne Robins Beauty Parlour bisangibwa Kajansi ku Kidde Ebweya nga bakakyama bwoti Kajansi kutawo ku Kidde Ebweya ojalaba ebipande zino saloon basala basiba batunda obuviiri ne kabaka akubulawa bwogenda ku Robins Beauty Parlour ojja kasangayo botuka mu saloon zino nobaga nawulidde ku Zanero nawulidde Zanero ng'alanga ku da final channel bajja kwayo ka percentage bakweka discount bagambe nti otyo 10 gibadde ogenda osasula 3 gireke 2 gireke kasitoga nawulidde namba emu ng'alanga akalango kano gwakawulira n'ogendawo mugula akaviiri oba okusala bagenda kutolerako kasente. Amen. Okay, Iron the Press tulina ensonga ya bujingo yavaayo awo n'agamba ayayanira omwana we oba abaana be naye yeesibye nnyo ku mulenzi ne tugamba kirekawo amakula oba kyekigenda mu maaso ku bujinga awo. Tulina ensonga za omukyala wa KCCA speaker yajjayo empapula ez'okubeera ng'avuganya kuuma ne mu Kampala Luyirika oyo Zahara Luyirika ng'avuganya Shamim Malende n'abalala bonna internet n'emutabukira nnyo nolabyeko ne zaake waliwo ayagala omwesimbako internet n'etabuka ndowooza lugenda tunnyonnyola waliwo abantu be tulina okuleka nga bo bali unopposed regardless of ki tulina ensonga ya Sheikh Kiti Sheikh Kiti oyo yavaayo nayogera awo ebigambo ebyanyiiza abantu abaali bagenze Namugongo ndowooza ate n'ab'Emekka nabo n'abayisaamu ndowooza eddiini yali emukkatidde bulungi nnyo emunnyikidde. Then tulinayo Vidola wamuwuliddeko Vidola
naye mwana muto yazze ebana ana muto oba yakola ddi naye mbwa akasente omanyi engeri gwe gy'oli analyst mba njagala n'otunulamu kuba ensi yonna eba erina ekintu kyeyogerako tuba twetaaga okumanya butuufu bwakyo buliwa obuwangazi bwakyo buliwa ate ndowooza ne Stasha Mayanja sho eyo zoogiranga wano ebbanga yagikubye highlight zabadde bbiri Morini Nantume okwesonyiwa ffe bye tubadde tutamanyi bye tuwulirako mu ŋŋamba awo then ne Ssekyewa nga bagamba enkaddiwa gy'akadde ng'ate esusse ogw'obulamuzi naye yakozeeyo statement awo nga bayimba akayimba kaabwe ndagamukwano go yakoze bwaturendinze soko tunyone tutandikire wa Stasha Mayanja twabadde wa Stasha abantu abana abatuwuliriza show yabadde massive nga bwe nasuubiza abantu mu kulanga seno nzomanyi olanga nesibe ku muyimbi bemulanga tontwalanga nnyo lightly lwaki mba ntunulidde omuyimbi oyo ne mmanya n'amaanyi g'ayina nga bwe nasuubiza abantu ne mbagamba nti Stasha ajja bawa full package Stasha actor asobola okuzannya bulungi nnyo muyimbi atayimbirira ate stage performance awonna byonna kwa full package nti azina ayimba azanya byonna bisobola era nga tanagende Canada ali atulekedde mu ka Stasha with house girl era buli omu n'akakasa nti azanya kakati bw'otunuulira Stasha n'otunuulira ebintu byazakola bambi ate yabadde ali mu kubbira Stasha yabadde mu kubbira mu buli ngeri yonna omuntu era awulirizaako omuziki gwa Stasha n'okunyumira nga wotandika omuteeka ku mmeeza noga ne Stasha omusango gwalina omunene nnyo nga tetunagulaba nnyo noga katugere tukole ki katugere tumulabe Stasha yakubye Serena ng'oggyeko Misach nojjako Aluna Mubiru abo bagikolako likodi Misach Aluna Mubiru Misach ye yagikolako likodi mu dabo atya dabo tumanyemu yashiba katuva ku Shiba nti yakubye ennaku bbiri Misach ye muntu akyasinze okubeera n'abantu ku Sena tewali yali abadde nabo ne bajjula waggulu ne wansi nga ne mu bikuba wano abantu balina okuyitira nga wonna abantu batuddewo ku kapeti wansi abantu ne batuuka okuggala ekivulu security nti mukyakkirizibwa kuyingira munda ng'abalala baleze bannaabwe naye ng'oli omuntu omulaba n'agamba ndi wano nnengera nga tolina weesobola kuyita kutuukawo oyo yali Misach ng'abantu abali ebweru kyenkana bajjula kwenkana n'abali munda Misach ekyo yakola Serena emmeeza za Serena ziri 65 zeterugaba ku Misach bafikisinga mpaka ku 8 ngaba yakapipa mpaka ku 8 nga nemmeeza nga ziri fixed bweziti kati Misach yakyasinze okuba ne record ku Serena omuntu omulala na record ku Serena yali Aluna Mubiru yagikuba waggulu ne wansi wadde tebaawera ba Misach naye yagikuba era abantu banyumirwa bulungi nnyo bagoba ku bantu kwa Aluna bagoba nga wansi bagoba nga wajjudde nga bagamba nti wansi tewakyakkiriza kuyingirayo omuntu abantu bagende waggulu kati waggulu engeri nyizo gye ntula ennyo wansi nga nnengera abantu era baaliyo kakati omulala kuba Serena Shiba oyo yagikubira ennaku 2 nga bajjula n'esi ku piipa bajjula bujjuzi ennaku 2 nga mubaamu abantu teyamukola bubi naye gomanyi otegekera mu kifo kyekimu ennaku 2 era yali w'amaanyi kati ku bakazi abaakubye Serena bo bali 2 abakyagikubye jogoloza kubanga bano abasembeyo gikuba 2 bagikubye Sophie yagikuba Sophie Nantonga jati lwakuba Stasha ye yasinze ku Sophie naye nga ne Sophie yagikuba ne Stasha n'agikuba kati ne Shiba kati ku bantu bano bonna ku one time show akyasinze ku lunaku olwo Stasha bonna yabasinze abawala abakazi ng'ojjako nti Shiba yagikuba ennaku 2
Hajati Sophie naye yajijjuza kuba n'abantu bonna bayimba benjogerako abo bayimbi kati Stacia yajjuza show ate show ya Stacia yabaddemu vibe yanyumye vibe yabadde mu show ya Stacia obukosi nagira bamu show ya Misa kina ya Luna naye ate ekyabadde ekyenjawulo mu shene ya Stacia so ya Stacia yabaddemu show ya Stacia yabaddemu nga Stacia tanajja ku stage sawa ngemu 12 kitundu nga waso wamaze okujjula naye wabaddewo abantu simanje bajesanyo abantu abadde ne vibe nga bakuba enduulu nga abazina ku nyimba just za DJ ng'ogamba nti omuyimbi yazze ku stage nga neso tebanatandika era nabadde nyina obuntu bwe nakutte ku ttaawo mpola mpola simu yange naye neezikira nageze siina muliro nga nabadde nakasindikira David nga naye mwana eno vibe egenda kuba y'amaanyi kubanga tewali muyimbi yazze ku stage tewali ndongo yakubiddwa abantu bali ku nyimba za DJ naye amasanyu ge bayina tegagambika endongo ya Stacia yabaddemu vibe etagambika kalate bamisa kyo bakutemu ne baaluuna ne gubula asala kuba aluuna bwe yakutaka zindalo sena yona negenda mu bbanga ne gubula asala Stacia yabadde yakubye show yawadde abantu era teri yavudde mu Stacia yayinziza kugamba nti ekirala nze natunulidde bintu ebyabadde ebikulu mu sheno ekimu ku byabadde ebikulu mwabaddemu abantu abasajja ba Eagles abaami ba Eagles abasinga obungi ba icons bwe bazirunda bonna babaddewo nabalabira amanyi Lutayo tamala gasituka era ebivulo emutabaako ne mwami Lutayo yabaddewo Misachi yabaddewo Aluna yabaddewo Irene yabaddewo Catherine yabaddewo kwagamba abadde balina obusobozi ne basaka matete bakola mu America bonna balize kirabika bandize babaddewo Nantume yabaddewo n'abala bonna bakoze eki babaddewo natunulidde mwami Misachi ng'ayogera kubanga nkumenyeramu bwakoze mawulire obwakoze yazze n'agamba Stacia jangu ku stage Molini jangu bonna ne beetuma ne bamisa ne bagundi babadde ko ketibo nana balabyeyo abo be bakola abaana abo kubeera bikibaba naye ekyenjawulo mu Eagles yayina ekyenjawulo Eagles gwe wabanga muyimbi senior naye ng'oyina boyamba okuwandikira ennyimba oyina abayimbi abata gwe nga gwe manager waabwe gwe mukono gwabwe naye nga overall manager Kavuma naye nga gwe mukono gwabwe kati Molini na Misachi ono muwandiisi nnyo wa nnyimba ate alabika amanyi okujjayo ekitone bulungi omanyi lwaki nkugamba ekintu ekyo olaba omuyimbi nga muyimbi naye ng'olaba waliwo abayimbi nga bayimbi ddala naye nga bonna bewako obujulizi Misachi yankwatamu mu peni Stacia yatunnyonnyola n'agamba bo baali tebalina lutalo lwa nnyimba nga Misachi aleeta Luliberesi nga ayimba luno kuye ne Molini ate nga olaba ne Kalo era naye owulira alimu omukono gwani gwa papa kati kyobola ngamba nti Misachi ono alabika munnakitone nnyo kakati ng'ogyeko ekyo bwe kityo bwe kitambula nti abantu bano bakuze naye bonna babeesinga ku muntu omu interview zaabwe Stacia agamba nti nze banjija eyo gye banjija ne bandeeta mu Eagles nensanga nga akayimba ke bandeese okutuwa Saamu Mugagga ye yamuleeta mu Eagles yamujja ku Endizikona maama we n'ayomba nnyo Endizikona eyo yawa Endizikona kali awo bw'otuuka awo ku Mubaraka ku bitaala awo ebitaala bino onatera okudda wali wa Misachi kati todda wa Misachi todda Nsambe wali ekikuba ekiyingirawo waliwo bayita Black Gate awo wali Endizikona ekiwulira kakati gye yamujja nga yeeyimbira bukalyoki bw'amayiminga Saamu Mugagga yamujja naga akalakala kajja yamuleeta mu Eagles kakati
Stasha wawuli anga anyumye emboozi ye annyonnyola n'agamba ye bwe yatuuka mu Eagles yasangawo Ssekyewa ng'akayimba ke bamuleese okuyimba ne Ssekyewa agenda kabeeramu ndowooza keeko sisuubira nti ndifuna omulala okitegeera Ssekyewa teyali bawa Stasha mu kubeera bonna awo n'okuyimba akayimba konna bayagala nako ebbanga eritaasuka na mwaka naye mwe ne musigala nga mukisiiga nti beeyagala kuba ono yajja n'alinnya ebbeeyi nga waliwo ne ba directors abalembeka ekibatu kati nga ate Ssekyewa aba akyanyumya anyumya eki badirector balembesa ate Ssekyewa onyumye naye olw'okuba abantu baali bakitwala bwe batontono bbaawe ne basigala nga bakisiiga ebbanga lyonna ate nga omanyi nti bonna ba actor bamanyi okwekoza bulungi basigala bakibasiigira abantu naye nga buli omu ali bibi kakati bw'otunulira gye nvudde Stacia anyumya emboozi eyo nanga agyesigamya ku research ne Eagles nokayana kuno okunene yakulagalaga ffe tetwakuliimu ffe tetumanyi byabatabula ffe tetwatulanga mu nkiiko zaabwe ontegedde kigamba era y'ensonga aluyemu ne Molini Nantume kyanyumya munaye fana ennafu nze kamala okubuulira nze mbayimbi abakyala nsinga bagira Molini Nantume muyimbi wange nnyo kikumi ku kinnaakyo Molini Nantume oyo anyimbira n'empulira nga n'amaziga gaagala kujja muyimbi wange nnyo nga bw'okiwulira mu basajja aluna mu biro abenkulembeza naye mu bandi ezo bandi music oyo abasajja abo bayimba reality mu bandi music bayimba enyimba zaabwe zabanga za mukwano tezabanga ate batutuka mu nyimba zino ezirimu message nga omukwano baguyimba okubuulira okukola ki ate awo ze ku Bob Wine wesiva sisimbula wadde ekigere towuliranga mmwe muzita za kiyaayi nze buli lwe mpulira ntuwuliramu amakulu kakati naye ziri okuwoomesa mu ngeri yakabandi music abo banyimbira bulungi nnyo naye bw'otunuulira abasajja bano benjogerako misa kyatuuse time ng'omusajja omukulu Stacia abaana be bakuze n'abamolini bakuze okubeera nga bakyaliwo okwesojja okwo empala neeyo gye twagala okumanya waffe abasinga tubadde tetubimanyi nnyo naye okusinza ali mu show mwesonyiwe ne Stacia bonna be bareactinze balaga balina ekinene ekyali kibaddewo kiki ekyali kigenda mu maaso kakati balwanira musajja kiki kati kamala okubuulira wali obaddeko walabeko ku bawala abato zanero oyinza okuba toli mukyakaze kimala si kyakala nnyo kati nze ntambudde nnyo bw'osanga ekibinja ky'abawala nga basatu abawala abo nga gwazze oyinamu erinnya oyinamu ne ku ssente obeeresa bweresa otya bw'oyagalako omu ng'anyumiza banne bali abasigadde ababiri obeeresa bweresa nabo bajjirako era omwenzi bonna abakozesa kubanga abawala bo balwanira kisinga ye kalicha yaabwe ye necha yaabwe kisinga tafaayo bakigenda muda mejinga biki tajjukira nabye mabega kubanga obutonde bw'abakyala okwerabira amangu kiri mu butonde bwabwe tebajjukira nnyo bye mabega era bajjukira nnyo byakungu era omukyala omunyiiza olwaleero obeera naye emyaka 10 ng'omugulira emmere n'ebyokulya naki n'omunyiiza yo nagatwa mpanga kantu konna naye nga takolangako bukyanga obeera naye naye nga wali anyirira nga naabe waabwe abadde abaweereza alinayo ne baweerera okitegeera nagamba ompaka ki okwerabirwa kati kisige mu bwongo era oli wasa okitegeere nti okwerabira kitundu ku mukazi tonyiganga nnyo nga gambye ekigambo bw'akigamba nga nekiba kizitoba kitya jjukira nti bwe butonde bwabwe
olaba yerabira Katonda yamugana okulya ekibantu kino mu kiryanga n'agenda nakyo nga yerabira nti Katonda yalagidde otegedde okwerabira kitundutundu kyabwe obutasiima kitundutundu kyabwe okusiima kwabwe kusiima kirwo ku ddakiika eyo si kwankomeredde era oyinza okukolera omukyalo ekyo nogaa kino kyemukoledde ndowooza taliba ne wakyuka maama nga yabyerabidde dda mu ddakiika emu ekyokubiri mukulu okwo kyembadde nkulaga nti balwanira kisinga babanga n'ababakwana igozi nga naye wali ogimanyi musaidi y'aba director baba manager musaidi y'aba managers ab'ebidongo abadrive abaki n'abalala balinga ebyo n'abajjanga ba manager okutegeka obutegese ebivulu kirizo bagana mulimu abakwana abaana bano kati kira kabalina omusajja ko bakulayidingira ojja mutwala sijja mutwala wange woli ne kigambibwa mbomu n'amaliriza naye naye bamaliriza n'okwechawa ne bechawa mu nkola eyo bana abantu bakompitinga nga ne mu mmotoka ze bavuganga ne mu ngato ze bayambalanga ku stage okumanya bakompitinga ba Eagles ndoza e group yasoko kompitinga n'obubina simanyi bonna gye babojja okitegeera kubanga eyalina erinnya yali omuntu maama Kabina nga kusaasira waliwo ebuuziza abala babufuna batya kyesemanyi kubanga era baali abalala bonna baamala ne babufuna oba babugula oba beekuba mpiso nga buli gwotunulyo gaana ebikazi yo Eagles tulaba abaana baleese hipsikat naye Eagles yaleeta obubina mu ndongo ndowooza ebbande yasooka okuleeta nga buli ajja ku stage competition yaliwo ne mu kugamba ku bamanager gundi yeesigamye kwani era nawe yaliwo waliwo abaali bateredde nga yeesigamye nga tenga Irene ku lutaaya nyimba lutaaya yaziwandiika Irene yayimba Irene wa lutaaya wa muddamu eno wa mwansalinga endongo no netambula seruga nyimba yaziwandiika Kasalini yayimba abo bayina ebikonge nga beesigamye ku kigumu Nakayiye byajja naye teyali nnyo mu ndongo Misaki yamugjawo mangu Nakayiye mukyala Misaki Misaki yamugjawo mangu kati bwotunuulira nti buli omu yalina kwakoze eki kwe yeesigamye buli omu ng'alina ekikonge kyayimiriddeko kakati bano abaali batalina basajja nga balina ba music faza baabwe nti sitesa tojja munyenya nga Misaki waali moli ntojja musikanga kanga Misaki wali aluna oshuulira Misaki no seba afulumiza product eziwera kituufu oshuulira aluna kati bwotunuulira kati Misaki yatuse time nagabuli interview relatinga konze kanga tabantu bano kubanga Misaki yabadde sure nti ekigambo kye kiwulirwa era ndoza Misaki yakozesezza obukugu bwe okugatta najjawo obwerumaluma era nalagira lutaaya twegekereyo ku ddina tutuule zino ensonga zigonjoke zonna ziggwewo naye okuva na leero njagala mwesonyiwe era ne beegwa mu kafuba nze yalaba Molini oyo mu kuyimba Molini nze mulabidde ebbanga ddene ng'ayimba nze Molini agenza okujja okuyimba badde ndaba bulungi nga tugenda ku Sandisa ekibuyaawo era nga bayimbira awo ne ku AY nenze Molini oyo mbadde mulaba nga atambula ne Stacia Molini agenza okujja nga Stacia senior obe badde 28 awo atya nga Stacia senior si senior mu kuyimba nti senior nnyo naye abadde senior ku Molini oba nteka kyenkugamba era Stacia bwe yajjanga ku Sandisa awo okuyimba ewasaamu mugagga wabeeranga Sandisa yabeeranga awo kibuye nga wabeera Guinea Sparrows ya Samuel gwaita Samanankani nga munnange wabata Molini kuyimba Stacia tayimba kalikiyo kyali kyabaawula ennyo kyenkugambye ekyo naawe tewakitegeera ebyawula abakyala byebyo biri ebyasoose byebyo ebyabasajja gundi akwanye ono nanga nkwanye gundi akwanye era ebireetera abakyala empala nteri kirala competition yawo mu kusinga yereetera abakyala ki empalana kale ate empalana eyo nejja negwamu kalo kati kalo nafuna ate omuseese emabega kirabika
Maimolini ye musirise biyembe jambo tayomba. Naye tekitegeeza mbu tawalana. Asobola okulwana undercover. Akisobolera ddala. Tekitegeeza mbu tawalana kati kalo naafuna abaseesa emabega. Olumu kalo nayingirira ddala nabbira ne mu kintu kyatalibbidde. Olutalo lwavaawo ne lunyinyitira. Naye ekirungi beesonyiye kubanga bano bombi bakuze. Buli omu alina abaana. Nga si kirungi luli baali beweereza byo ebigambo nga bo. Naye kati olangira ono obulogo naye n'omwana we alaba. Olaba empalana gy'osiga gy'ogaziya. Ko wali wadde otandise wagambye Sitesha abadde kukikkirira naye nga tewali amanyi nsonga ki lwaki Sitesha akkirira. Oyo Sitesha yagwolaba baamusiiga ekintu ky'obulogo ne kimuto kyalinga. Sitesha oyo gulaba yatuukanga n'okuyimba ku stage mu Golden nga abagundi baagala kudduka ku stage abadongo. Yayimbako ne ku ndongo enkalu. Buli muntu n'atuuka tayimu n'amukyawa. Ontegera kye nkugamba. Ekintu ekyo kyamuto kyalinga nnyo. Okay, endongo yawedde bye beesonyiye be babisinga bimanya. Sekyewa ng'akaddiira ku supiidi. Nalaga abaana naye Sekyewa ono kiki ekitamanya Sekyewa? Okumukwatirira okujjaawo. Gwabadde mukisa Sekyewa okutuuka ku stage nga mulamu. Kakiraabu ako kamuwoomera nnyo. Anywa kacupa. Ate nga too much of anything is always bad. So toyinza kugamba Sekyewa omwenge gwamuwasa nnyo. Sekyewa yali musajja ng'anyirira mu bantu abaali bakuba endongo ngo abavubuka obalaba ng'ogyeko kyutika ye. Waliwo Sekyewa, waliwo omulenzi ono bamuyita Ambassador Sali nga baba basimaati abo ne balukaga Eva Simaati awo. Kati abantu bazzeemu okulaba Sekyewa naye nga saddono yakubanga akasuuti ke n'anyuma. Hana Ambassador Sali teyamukubi wa ndongo nnyo. Ambassador Sali yali mugagga. Ambassador Sali yali mugagga. Ambassador zafira mu kulimu. Ozaki bamuyita Ambassador. Yasi bali balenza abanyirira ebiseera ebyo. Ambassador wa kulimu oyo. Sente zafira nnyo mu ndongo. Naye Ambassador n'abalala abalinga abo Sekyewa ali musajja munyirivu. Kaali kanyirira. Naye omwenge Sekyewa yanywa omwenge. Of course Sekyewa yatuuka time ne yeevaako n'alaga nti takyalina ssuubi. Essuubi bwe lyagwa ku Sekyewa kyekyo kyafaanana. Kubanga Sekyewa yeeyambula essuubi. Abantu ne balowooza nti ajja ati ono okumulekawo nga ogambye nti byale byamye bbanga nga lya mwaka. Naye abantu bo balowooza nti Sitesha okulekawo Sekyewa kyekyamukuba mu mutima n'abeera nga aggwamu essuubi. Sitesha baagala ne Sekyewa emyezi nga 6. Kino kye mbuulira abantu kituufu myezi nga 6, 7, 8. Kati gobala nti Sitesha yajja mu ndongo si 2, 5 teyasukka 2, 6 ng'akyayagala Sekyewa. Kakati Sekyewa yali ali okay naye Sekyewa omwenge omungi Sekyewa akeera atamidde azibye atamidde. Talenti ye kubanga kankubulira yali muyimbi. N'oba onywa omwenge olina okwerekerawo space ey'okwefaako. Kitegeeza toteeka cupa buli kaseera ku mumwa kasita ogenda mu ekyo omuntu okuba nga ali addicted mu kintu n'owoba onywa amazzi ng'oganywa nnyo bagamba amazzi kyekizibu kyo kati abasawo okitegedde ate olwo omwenge guliko obulabula nga 8 nga bonna bukulaga gy'olekera. Sekyewa supiidi kwakkiririra anaatera okutuuka omukulu ne yategeka show ani Sembogga naye simanyi n'ennyimba olaba takyasobola kutuwa bulungi nnyimba ng'ate yali muyimbi. Ate nga yali muyimbi.
oludde ng'otawanyizibwa endwadde ogezezzaako wangi biganye kati kozesa obutonde kankwanjulire Biva Organic ekulemberwa Dr. Senjobe Richard omukugu mu kujjanjabisa eddagala ly'obutonde omuli emmere emiddo n'ebibala tujjanjaba endwadde nga pressure ebizimba mu nabaana fibroids okuzibikira mu basajja oba prostate gland enlargement endwadde z'abaana tukolera ne wake up call ku mwami omunafu atatambula lugendo luwanvu ayakozesako enkola ey'okwezannyikiriza nawe wagenza akula mu myaka n'ogenda ng'onafuwa okozesa obucupa 6 sisitimu neddawo ate era tulina ne immune boosters wamu ne body booster ayamba ku bantu abatono abagala okwongera ku mubiri n'endwadde endala nnyingi tusangibwa Mengo opposite ne Masengere Hamukasa Road awamu ne branches zaffe okwetoloola eggwanga tukubire ku nnamba noti 752 6 noti 2 427 oba noti 773 454 5 noti 2 Biva Organic emmere eddagala. Okay. Biva Organic bagamba basangibwa wali Mengo Kabaka Njagala Road go wenna ayagala okubanga ojjanjabwa obulwadde bwonna Dr. Senjobe yaleese family planning eri organic eyo gyayimiriddeko nnyo essaawa eno gwe family planning ng'oyagala eri organic side effects zibenga ntono obanga ziri very minimum gezaako okugenda ewa Dr. Senjobe ku ddwaliro akugamba nti emmere eddagala ajjanjabisa butonde Dr. Senjobe oyo ngera akalongo okawulidde Pastor Bujingo kiki Pastor Bujingo kyabala okulaba wali mukyala we n'agamba tumusabira azaala abalongo eno n'akukulumira abaana eno n'omukyala naye n'avaayo nze maama w'abayinginiya kaki akali awo Pastor Bujingo ono ebintu bye bibuzaabuza abaana olumu abagoba olumu abakaabira atuse ku point n'ategeera nti no kuba yagambye emyaka 7 ng'ovudde mu makaago naye nga gy'olaze teri zadde kiyinza okukuba psychologically oba alina kaabala kalala omanyi Katonda ayinza okuddamu n'akujjukira bw'oba weenenyezza naye ate bw'osagala n'amalala ng'obaganyala ayinza obutakujjukirira ddala kuba ye Katonda oyinza okuba oli nabbi w'amaanyi naye bw'otatukola buweereza bwe waliwo nabbi omu yeekweka nga basaba nabbi abalala eddoboozi ne limusaba ne mugabo waayi obubaka wabutuusiza n'agamba mukama wange kendi wano mu kava yenze nabbi yekka gw'osigazza ku nsi bali abalala babasse era nange nkyekwese mbadde siyinza kutuuka eri n'amugaba situka obutwale obubaka bwa Katonda obutuusi gye bulina okutuuka n'amuganze nyinawo n'akasanvu kootalabanga nako tekafukaamiryangako na ku Bayaali okitegeera Bayaali ye yali nambaga w'ebiseera ebyo n'agamba bano tebagendangako na mu ssabo tebaweerezanko na Katonda mulala gwe nno wagenda nayo kati nyinawo akasanvu kootalabangako tekafukaamiryangako na ku Bayaali situka otuuse obubaka kati ebiseera ebisinga obungi abantu balina ekifaananyi kye beekwekamu Bujingo oyo okusinziira ku mukozi wa Soroti eyakyadde ku mukutu gwa Kwezi agamba nti Bujingo yagobesaako abaana b'epoliisi ku tayimu eno baakaabira abaana ba Bujingo nze mpulya nnyo nga nti mbasonyiye baamukola ki tebamusaasira yo yakubwa amasasi era yabeewoonya nnyo obutamusaasira baali mu gudu tamu zezisaasirwa agenda okufa bo gye yabaleka omuntu omaze emyaka 6 newe guba mwaka newe giba 2 tomunyega kigambo kyonna gukyogamba teweewuunya omuntu oyo okumwewuunya mu mbeera ki kitaawo eyakuzaala amaze emyaka 7 we bamukubira amasasi kitwali nti gyali 6 oba 5 tanyega ku nyammwe ku katuuti amuyita Namammonde amuvuma ekikulu kuto buli kaseera gwabuulirako enjiri
Mmolowooza mbeera bulungi. Osobola. Omanyi aba abasiiga. Osubira omuntu oyo ng'afunye ekizibu nga ffe mu kusipiidi ffe abasookawo mu kudduka. Temusobola kusooka. Ate n'amasasi gennyini agaali amatankane. Ani yagalabako? Masasi mazibu olaba. Ani yalabako ku kiwundu? Odidde obuzibu bwa AI obuleete mu buzibu bwa ddala. Abaabiraba ebiwundu baabiraba ku ssimu nga buli obuzibu omusajja akyusa essaati buli lubalama lwa sekendi za 3. obuzibu bwa AI obuleese mu buzibu bwa ddala. So abaana babibuusabuusa. Ani atabibuusabuusa? Poliisi teyabibuusabuusa. Naye yennyini nannyini byo. Poliisi teyabibuusa. Naye yennyini yabibuusabuusa. Omanyi nze nagenda n'ensanga omwana awo. Abamu ku baana bagambe. Nze nakkiriza. Abaana abaasooka. Ku siini. Yali Kisaache. Omuwabuzi wa pulezidenti. Ne Senkubuge. Ku bonna abo natayizaako omu. Ne mugawolako ku biwundu. Nga tuli wano nwani tuwali kamera. Ne mubuuzabuuziza mubanya mukambwa nnyo nanze balina nga nambimu. Ekituufu naffe twabiraba. Twalaba ku ssimu. Ebyo ebyabugingo n'abasasi tuyinza obutabitegeera nga tutategeera kyamenya amagulu ga kamiliyoni. Tuli birisigala awo nti kyabaawo. Kuba essaawa eno owooza kamiliyoni ebyamumenya amagulu luli. Nomala omubuuza byali ki ye ne Katonda be babimanyi kati n'abasasi ga bugi ye ne Katonda be bagamanyi ne poliisi y'eggwanga ate ne Katonda enkola gye yakola ku lunaku olwo oba kati Katonda yakola ku lunaku olwo kati yabula eddoboozi ne liŋŋamba gwa kava eddoboozi ne liŋŋamba yingira steeringi eddoboozi ne liŋŋamba vuga ng'ogenda mulago goba omutemu awo n'eddoboozi eddoboozi otasobola ddigamba nga mugambira abaana eddoboozi kali lyagala ligamba abaana terimuwabula nako eddoboozi ekituufu obugingo kyalina okukola alina okusituka nagala ne yeetondera abaana be ne mukyala we bugingo bino byakaaba teyewugulaza abaana tebamugobangako abaana tebamugobangako naye kalica ya bugingo gwoyinza okuba togimanyi nnyo munnange beebu n'emitima gyabwe gyegyo kati abaana abakaabira abaana abakaabira emitima gyabwe gyegyo era be babatuufu kakati bino byonna ebirala ebisigadde yeekozaamu bwekoza emitima gyabwe mu butonde bwabwe gyegyo kyogamba abaana tabakaabira bya ddala abo abantu bayuza balwawo okujjukira n'aba alina wavudde n'omuntu nga alina wamutuusiza bayuza balwawo okujjukira kati olwokuba tebajjukira emitima gyabwe gyegyo n'ebibakola byebyo kati abaana bo agenda bakola atya abaana agenda beetondere bugingo ayagala okulaba abaana be tamanje yabaleka mu maka ga bugingira weebali mu maka ge mwennyini mweyabasuula waliwo yamugobawo yafuna dderira waakuli n'agenda n'omwoyo ne gugenda era takyalina mwoyo gwonna bugingo yeetaaga kusabira kati ate nnyo ne tumusibira n'ennaku 40 ana nga Yesu ze yasiba mu ddungu demanyi ogenda musaasirako nti omanyi abakazi bakyusa abaana ng'oba Teddy yakyusa abaana omanyi bayibuli egamba bweti obuguma tobuguma onyogoga tonyogoga nange bwe ntyo ndikusesema okuva mu kamwa kange kabe Katonda takola kusaasira kwa konona kwa bugenderevu ntegedde bye nkugamba
Ngezaako kutegeera. Sengo yonoona ne weenenya Katonda asonyiwa ekyonoona ekyo. Naye toddingana kwonoona okwo. Okay. Ontegedde kye ggamba? Nkutegeera. Kakati nakaabe Katonda okusaasira kw'obugenderevu. Okwonoona kw'obugenderevu takolako kusaasira. Kyova olaba nti Bujingo abadde ayonoona naye ng'era asigala kyakikola. Kye bayita okwonoona kw'obugenderevu. Kati nze sisobola mmusaasira lwaki? Muwa bwi magezi. Agatwale. Atuke katuuti anziremu nga nvuma. Kitegeeza amagezi aba tagatutte. Aba asazeewo okulondako obusiru. Mu kifo ky'okugyawo amagezi. Bujingo agende ekitende oba Seguku gye yaleka amaka ge gakyaliyo. Weegali n'abaana mwebali. Abeenenyeze ayinza nobateeka ayinza teekawo ne mu OU. Asobola giteekawo n'aga sikyasobola kuddira nnyammwe. Ku lw'embeera bweti ne bweti. Naye bambi tuzeewo enkolagana. Ontegedde? Ekyo teri atakyaniriza. Naye omusajja ono yateeka n'abaana bwe mu tocha. Spiritually. Yoli anaasobola okumusonyiwa gwe baayogerera. Emotionally. Omukyala. Y'anaasobola okusonyiwa omwami. Ng'omaze omulaala asaba otyo. Oba olina kwetondera mu lujjulu. Obulokole kitegeeza kusonyiwa. Ate mulokole. Obulokole kitegeeza kusonyiwa. Era neewuunya nnyo obulokole bwa Bwami Bujingo. Ate asonyiwa mukyala we. Kyagamba nti omukyala yalwala. Ku lw'obulwadde omukyala bw'ataateekateeka. N'otuuka n'ojja bubuulirako katuuti. Kati w'obulidde ku mukyala wo ani anaakuwa ekyamapasita. Poza ate pasita akola ekyamagero. Kyamulema mu nnyumba ye. Waliwo omuganga teyeeganga. Bano Babujingo. Waba yalina ekizibu. Bano Babujingo. Ate gwe musumba awonya ebizibu by'abalala. Lwaki tosooka kuwonya ki? Bano Babujingo basinga okutegeera kya mu kisenge kyo. Omanyi genda ku firimu bagiyita yaba Nigeria. Bagiyita church business. Ojja kumanya what is church business. Era wona amala okola firimu eyo. Ojja tandika okulonda bapasita nti ono gyakola, ono gyakola, ono gyakola, ono gyakola. Kubanga bapasita bano bamenta basinga obungi ba Nigeria. Yasabye Saala n'agamba muwanike emikono tusabire Susan azaala abalongo. Abagezigezi sabagezigezi abagezi abalaba ensonga ne bagamba naye mujjukira wano omusawo omukugu yalangirira abalongo. Era nigwalangiddeko n'abazaala. Naye ng'atalamaze musika. Science w'ennaku zino asobola nakulaga omwana gw'ogenda okuzaala. N'agamba ojja zaala mulenzi ate ng'ali 99% right. Kyongereko nti ate omusawo oyo mugezigezi munywanyi we nnyo. N'olumu yamusabirako. Kati mukirabika Susan yabikoze. Kati n'agamba okumanya omusawo yali sure mu prediction ye. Yagamba wotazaala abalongo nnyuka obusawo. Abantu bagamba kandi banga kakadyo ke kamu omukulu asooka alajane amala agambe church tusabira abalongo babenga bajja bagamba atono mukukkiriza yagenda wala kakati Zanero omusawo omukugu omusawo omukugu yalaga teyalaga omusawo omukugu oyo n'obukugu bwe nabwo era businga kusimba mu business. Era musawo business. Naye yakolaga olinazaala abalongo tebabalaba. Nabalaba. Teyabalagula. Makula yandibanga ali lubuto. Era nga bagenze ku musikani. Kakati mwe bakulu bye musaba. Ebyo. Omanyiza ngenda kubuulira. Ffe tutunula nnyo mu maaso okusinziira. Tetukyatambula ku script. Kyova ne bannabyabufuzi tubawakanya. Okitegedde? Tetukyatambulira ku script ziri mpandiike. Omusawo
yalagula abalongo omusawo eyalagula abalongo abalongo bali bamaze genda mu sikaani n'omukulu ono sikaani eyinza okwayabirabye dda gundi yandibanga ali lubuto lw'abalongo poza ate mukwano gwa musawo mpanfe naye bintu munenge mubira baala akakodde bakozesa ke kamu era ngenda kubuulira mulikirizaako ddi abaana baagala okukkirizaani okukkiriza eddoboozi lya Katonda omunagani nesonseka wansi wa steering ne tuleeta omwana omuto eyaliwo emyaka 15 tumugala twesonsekere mukone wamulema okugenda nekituufu ekyo kyali kyamagero kuba eyo emmotoka tolinawe weesonseka olaba ne kali akange tolinawe weesonseka kakati omukulu yali alimba era omuntu wasusa obulimba ku bantu tutuuka time ne tugamba naye kino kyayogedde kyekituufu saabalina endowooza nti kisoboka okuba nga ekyamagero kino kiringa eky'omusawo ekyamagero from scan not kyamagero from church mpozi twade tusaba asumuluke bulungi abalongo ebyo byanjawulo so si kumusabira afuna abalongo byanjawulo Sheikh Kiti ndagala tumalirize ddene waffe mu politics Sheikh Kiti yavaayo n'agamba abasinze ebibumbi bibawe emikisa yogera abe namugonga awo n'amaliriza n'agamba n'okugamba nti balina n'ekisolo kye balya nti Katonda n'alyoka atunayo n'agamba kangomole kubana emikisa Sheikh Kiti yayokya mukaawo oba teyayokya ebya Sheikh Kiti twagenza okuddamu okulaba nga Sheikh Kiti oba atumedde wa Rolex oba wabukuma kamberenge ng'abaana baagala mwambalira ng'ate nene emmotoka bagamba agize mangu yavudde ku mulamwa ensonga ya Sheikh Kiti omanyiza nero ebiseera ebisinga obungi abantu balina enzikiriza yaabwe ey'enjawulo oyinza olaba nga yakisino naye nga bajja bakkiririzaamu era nga ayagala ogijjawo bagaa tekisoboka ebiseera ebyo omukyala gwe bayita basaala opendi yaleeta ekiteeso mu palamenti nga waliwo eggwanga oba basebbeyi bakwata omukyala mu bukyala be balina ekintu kye basalamu bayita female genital oba mutation oba something like that n'abamuwowongole okitegeera ne bagamba ate mu kukisalawo ne bekitta naye gwo musango ekyo gavumenti yakiwera kyembadde nkulaga abakikiririzangamu bagambanga nti kikituufu ontegedde kuba kyali mu kalica yaabwe waliwo eggwanga lyemmanyi liwumula okutu kuno ne kugendamu ekituli ekinene n'omumwa ne bagukola bati n'omumwa ne bagwambaza omumwa bagwambaza n'ekintu kibanga kyasako bwe kiti omumwa ne gubeera ng'olusaniya bwe lutyo bagamba obulungi bw'oliko ne bagamba nti awo obulungi bwaliko tebugambika tebugambika awo n'abeefumita ebintuntu ne bafuna embalabe ezo abasudaani bo beekuba enkuubo zakumukumu enkuubo nga nsaleesale mu feesi ezikoma obungi ne bagamba obulungi ono bwaliko tebugambika okitegeera kakati bw'otunuulira ensonga zino zonna zenkuwa buli omu alina kyakkiririzaamu ekikyamu oba ekirungi naye yakitwala nti kyekituufu bino ebintu byengenda okugamba bigenda kubeera bizibu naye njagala abantu babitegeere kusinziira ku byawandiikibwa leero kankoseze ddala byawandiikibwa mu kitabo ky'amateeka kye bayita ekyamateeka bakitata mu luzungu judgment judges kiba kyabalamuzi ekyamateeka mu bayibuli bakita Deuteronomy okay kiba kyamateeka ekyamateeka mu kitabo ky'amateeka ne mu kitabo kye bayita ekyabaleevi mu bayibuli bakita Leviticus mu bitabo bingi n'ekyabalamuzi ndowooza judges
n'okuva Exodus mulimu ebintu bingi ebyogera ku mbeera eyaliwo mu ndagaano enkadde omwo. Kagereza ekyokulabirako obusiraamu tebukkiriza kulya mbizi n'abaseveniside. Bano basoma Bayibuli bali basoma Qur'an n'abaseveniside. Ate ne mu Bayibuli mwennyini mulimu bwakigaanira okulya embizi. Kiwandiike mu Bayibuli mwekiri ekisolo ekitaza bwenkulumu ekitakola ki ekitakola bunuulo naye ku mbizi bakiwandikako ntolyanga mbizi mu Bayibuli. Obadde tokimanyi? Kati nze nkikuwadde kiri mu Bayibuli mwennyini kiwandiike ne mu mateeka g'Abaleevi kyali tekikkirizibwa mu Leviticus. Okulya embizi nga tekikkirizibwa. Si mbizi yokka. Mwalimu oba n'akamyu nga mulimu embaata nga mwalimu ebintu bingi ekiwulira lwakuba kati nokoddeyo kimu. Kati ebiseera ebisinga obungi pasita nga abuulira kusinziira ku kyakkiririzaamu ku ddiini. Wabula amadiini gano gaali mawakuzi gatya gye gaatandikira gawakulayo n'obuwanga bwabwe ne bugateeka mu madiini. Oyinza obutakitegeera kanti kunyonyola bulungi okitegeere. Abasiraamu mu kalica yaabwe tebanonooza ŋŋanda. Era bw'osanga nti manusiri famire beewasa. Omwana wa kitaawo omuto mu busiraamu taba muganda wo. Okkirizibwa bulungi okumuwasa. Mu busiraamu. Mu Buwarabu. Mu Buwarabu. So toleeta busiraamu. Mu Bawarabu. Omwana wa ssengaawo owuwa amuwasa. Ontegedde? Ndowooza ne mbonyankole. Omwana wa kitaawo omuto taba muganda wo. Era omuwasa. Era bw'osanga nti manusiri famire yeeyo yeetoola bweti sente tezifuluma. Beewasaamu. Era beesosola okamala n'Abawarabu bennyini. Abavu n'abagagga tebabigatta. Ontegeera? Beewasiza ddala. Baba beetoola buli munda. Kyova olaba okulaba ku Muwarabu bawala baabwe nga bakyali batoototo. Olina okuba nga oli wa luganda waawo. Bwakusanga gwe simanyi namba emu wayise mmanju obalabe. Kati okuwasa kwabwe kwetoolera ki? Omusajja yakyogerako olunaku lumu abantu baali bamusse twali Kibuyawo yali mutabuliiki nnyo. Nakati waali wanaaba pulogulaamu enajajjira yali avuga boda wa mita kyana ng'asubula eyo mbalala yali musajja wa muluti eyo. Naagamba omwana wa kitaawo omuto taba muganda we omuwasa. Tuba tugenda kukuba mizibu. Era yayongerako n'ekibuuzo n'abuuza nti bw'ofa nga tolese mwana. Baba basoma ku ntanda nti alese abaana be bati batola kuba muganda ne bakuwaako baana bagalese bana. Baba gate yalese. Bagamba tewalese. Abantu baali basibukyana. Naye sokoyineko. Yaleta example. Bw'ofanga tozadde. Tebatola ku baana ba muganda oba mwannyoko. Ng'alina abiri. Ng'alina abiri. Ne bagamba nti munnaye aleseewo abaana bagambe mukaaga. Tumuwaddeko. Mu buwangwa bwaffe tekikkirizibwa bagamba talese mwana. Naye ate tokkirizibwa kubaagala kwaba baana bo. Kakati bukyana amala okukyogera twali tumusse. Mubbo nange naliko. Era nange mukuba mizibu. Naye kye twamuvuma tekyaliwo. Twamuvuma buli kimu naye zo manyi njagala nnyo okunoonya amazima. Agasukka wendabira. Waliwo omusajja awo mutabuliiki naye bamuyita Haji Muyomba. Nasoma mpolampola nengeri wa Haji Muyomba. Namuga Haji Muyomba gyebaliko nti kale nyina kyinza okubuuza. Musajja mukakkamu mukwata mpola awuliriza. Naye mukambwe. Nawe obadde ogamba ki? Nemuga kino kigamba kiti Haji Muyomba nankiika ku nsonda y'edduuka lye. N'abantu nga tebawulira. Nanga mwana wange kino kisobola okuba nga kituufu. Kyege mazima kituufu. Naye okyogeredde wa? Kyongeredde mu buwangwa ki? Mu buwanga ki?
Agaffe tuli Baganda naye nga butuufu Bawalabu kyekyo ekitegeera nakomawo ng'obusungu bwe mbadde nnyina ku Bukyana mbukakkanyizaako kubanga Bukyana yagamba nti omwana wa kitaawo omuto taba muganda wo era mu Bawalabu okkirizibwa omukola ki omuwasa ffe ne tulaba nga bwe mudde abaawe mudde nnyo abawe mudde nnyo mu buwangwa obuwangwa n'eddiini kyekisooka si buwangwa bwe buba namba emu anti omuntu wazaalibwa oli muganda kati tusigale ku namba emu namba ebbiri tayiza kyusa okufuuka omukatoliki kijja luvannyuma oba okufuuka omusiraamu lwakuba obusiraamu bulina atakagaa nti abantu bonna batondebwa basiraamu abalamu gyema bujeebi kakati Sekakiti ng'omuyivu w'eddiini ekituufu abantu baleme kusoosowaza Kurani bw'egamba era ekivumirira obusiraamu bukivumirira ku mutendera gw'obumanyi nga bwe nkugambe nti gweoyinza okulya embizzi on your own risk kuba ne Bayibuli ekigaana kuba ne Bayibuli egaana okulya embizzi kiwandiike mu Bayibuli bakawandiika waba naye mu comment section gundi eyo giteekemu kubanga ekiwulira naye ate bw'otuuka n'obuuza agirya akabate yakasoma wakisomawa okulya embizzi aleeta mu kitabo mu ndagaano empya mu kitabo oba Timothy oba ki oba Timoseewo oba mu ndagaano empya mu kubikulirwa kwa Pawulo omutume Pawulo yagikiriza ye waleetaawo era buli ekyawandiikibwa kino we kigamba nendaba essuuka enjeru mu okubikulirwa kwa Pawulo omutume nga ne Yesu yagenda dda buli ekyawandiikibwa kye baleetawo mugaa nti mpaka waayiro akali mu Bayibuli akagambya nti embizzi ekkirizibwa okuliibwa akawaayiro aleeta kano nendaba essuuka enjeru ng'ejjuddemu ebiramu byonna ebyali ku nsi era ng'esabikiddwamu buli kiramu ekyali ku nsi nempulira eddoboozi okuva mu ggulu nga ligamba ta era lya nkuba kyawandiikibwa alyoka n'alaba bulungi okiwulira tugenze kanyiriri akaddako wuli ekiddamu nenga mukama wange nga bino byatugaanibwa okuliibwa mu ndagaano enkadde ate katugambye tubirye wulira enziramu eddoboozi ne liŋŋamba olubuto lwa byakulya era ekiyingira olubuto tekyonoona kifuluma buki bufulumi buli kintu kitukuzibwa na ssaala okiwulira ogawe nti giwa omukisa Katonda kino ekyokulya kye ngenda okulya Bayibuli erina bweyogera ku nseenene kuba kati waliwo ebyokulya nga byaffe ebyo byakuliibwa kiba kikoze eki kitukudde era egamba bweti ne bw'okyoza kitukula ssaala yekitukuza egamba olubuto lwaki lwa byakulya kubanga ekijjula omutima akamwa kye kafulumya so si ekijjula olubuto ekiri Bayibuli yagamba bulungi ontegedde kakati mu bye nalaba mu ssuuka enjeru ebyali bigamba nti talya ebiramu byonna eby'oku nsi byalimu ali kwolekesebwa kwa Pawulo omutume ndowooza mwe mwalina embizzi awo we bajja akawaayiro akagamba nti kyakkirizibwa gikola ki okugirya ngenze mu Bayibuli naye tewaali kawaayiro kali specific akayimiridde nti mugirye sokka waliwo akayimiridde nti eno embizzi togirya nowo naagikwatako obukwasi onaazibyanga olunaku nga toli mulongoofu kati ndi ku mazima n'omaliriza ng'ogamba otya kati ndi ku mazima Sekakiti kye yayogedde ne bye yakyogeddeko n'obudde bwe yakyogereddeko byabadde bikyamu
kyamu nnyo nnyo toyinza kwogera bwoti naye munzikiriza ye yayogedde kituufu. Abantu omanyi amazima abantu olumu baagala okugawulira olumu n'obutagawulira. tunule mu kamera Njagala otegeera olwaleero Zanero mu nzikiriza y'Obusiraamu n'ekyogenda okwekubya Katonda ajja kukakukiteekemu omwoyo. baleka baabikola tebanafuna Obutabbuliiko okwekubya ebifaananyi ebingi tekikkirizibwa mu ndagaano enkadde. mu butabbuliiki. Abatabbuliiki bo tebakola zi interview nga zino Kubanga kubanga kino kifaananyi. Obusiraamu bukkiririza mu enjiri ye Bayibuli, Kurani, endala Tawuleti, biri ebitabo nga bisatu. Kati ky'olina okumanya nkubuulira amazima gano agatakaawa kubanga nze bwe mpulira ekintu nsooka n'enziruka ku mumanyi ne mugamba kino kiri kitya nti omumanya sooka akyayogedde kituufu naye teyayogedde kyadde kikyamu ku bantu beyakyogeddeko kubanga eddiini olw'okuba yawakula ennono z'abali gye yatandikira tulina okuddira eddiini eyo naffe we tugituuka wano ne tugiteekamu ennono zaffe. Bwe nkyogera bayinza ogawulira ekikaafiiri oba yagala oba toyagala olw'okuba eddiini eri gye yatandikira egamba nti omwana wa kitaawo omuto taba muganda wo wano mu Buganda olaba kiririyo tekibeera era ne mubazungu ndowooza tekibeera kyoba waliwo omusango gwe bayita incest okwagala omuntu gw'olinako oluganda kaakati wano ne gavumenti ekusiba kaakati wano naffe tuddira Obusiraamu ne tubuteeka wano ne tugamba kituufu tuli Basiraamu kituufu tuli Bakatuliki kituufu tuli kiro naye ffe tukkiririza mu kino ontegeera ky'oba olaba osanga omuntu eyanyikira ennyo mu ddiini osanga yavumye kabaka olira bavunnamidde bali ate bafunamira Allah yekka twawulyako Omusiraamu abyogera bintu bya kyewusa yali tajjekedde mu ddiini aba yeewugulazza yeewugulaliza kubanga omuntu yenna anyikidde sooka omanye ebyammwe ebyobuwangwa sooka omanye ebyammwe onaawuza ebyabalala. Omuntu atamanyi gy'ava tasobola kumanya gy'alaga. Ontegedde bulungi kati seeka kiti nze nkugereza ekigazi eddiini eba egamba kiyo ebitabo bigamba ki mu ngeri y'obumanyi naye ne nkugereza ku kigazi obuntu bulamu bugamba butya. Ontegedde bulungi obuntu bulamu bugamba bw'oba neyibawo nga si Musiraamu mubuulire ebintu ebirungi byonna ebikwata ku Busiraamu omwagazise n'Obusiraamu okusiraamuka. Ontegedde kale ate seeka kiti ye yaleese ennyondo kuba naye baba batali Basiraamu. Otegedde yabadde oyina bawumbirira n'obabuulira obulungi obuli mu Busiraamu nabo ne bagamba nga wolaba muzaata bwe yakikolanga nabo ne bagamba butuufu kanyingira obuki Obusiraamu bantu baki bantu balungi. Gwomanyi waliwo omuntu ayinza otabbuliika n'agaana n'okuddamu okolagana ne baganda be n'agaana okuddamu n'okubuuza nnyina abo batera kubanga babitegedde bukulu naye okimanyi nti omuntu oyo abeera mu kyamu naye ng'alowooza kyakola kye kituufu kisira ku irimu gye yayitako kubanga nnyoko ne waataba Musiraamu tekikirizibwa muddamu wadde ebigambo ebibiri ebigambo ebyenkanankana ennyukuta ebbiri era tasobola kusobya mu maaso go. Kati njagala tukkiriziganye njagala tugaane seeka kiti yabadde mu kyamu ayinza okuba yayogera ekintu ekituufu naye yakyogeredde mu budde obukyamu nga ne bakyogerako bakyamu tewali na nsonga lwaki yadde takibuuka yadde talina kyafiirwa yeeyirimu abantu gye badde beetaaga. bingi byayogedde bye tukkiriza mutonzi waffe yasalawo byonna ne tubikkiriza nga namukatuli kyabikkiririzaamu yeeyirimu gye yabadde yeetaaga kubanga Obusiraamu bugambye kutubba yonna gy'oba ogenda okukola gikole kusinziira ku mbeera kubiriwo
irimu gye yabadde yeetaaga ku time eyo kulumba bantu abo ngabo bamukoze eki bo babadde bakoze eki kati oyina okulaba irimu zoyina okuwa mu budde ki mu biseera ki kyengezaako kugamba ne waba ayogera kituufu naye kyabadde kikyamu nnyo mu biseera mwe yakyogeredde mu budde bwe yakyogeredde oli ayinza oga nti ebitabo bwe bigamba naye ebitabo nawe olina obivaako n'ogamba kati gwe ate ogamba kigwe ng'omuntu kuba n'ebyo ebitabo byawandiikibwa bantu ng'oggyeko ebitabo gwe ogamba ki ate okumanya kyabadde kikyamu okimanyi ndina abantu balaba Bikira Maria enamugongo mubire tewalaba ka vidiyo kati Katonda aba teyaliiwo Bikira Maria yajja atya mubiraawo ne bamulaba era bwe yamaze obyogerako ne batandika abamu mugamba abakatoliki oba abenzikiriza obukatoliki oba n'obuprotestant twakusondera emmotoka yaffe tujagala ate waayise mmekange emmotoka tetomedde emmotoka yatomedde ne kapulesa kobaako ke kamutomeza asobola okutomeza oba mutonzi waffe yasazeewo ati n'emmotoka tukkirize baagimuwa ng'abamu bajagala abaasonda kuba nze saasonda emmotoka tebaamuteeka mugaati mukamwa kujjawo ntegeeraye kati bwali kuba movement nabo bagaye twakusonda emmotoka yaffe nze nasonda simanyi nti okola ebyo bwali yogera ekikyamu omupira kyawe nti twakusonda emmotoka mwamuteeka mugaati mukamwa bali nze nalabye kuba nze sigirinaako kakwata emmotoka tebanga bakolanga movement ze baba bareverandi titwakuwa ku saidi y'abantu emmotoka mwagiwa kiti kumalawo ntegeeraye kitya nze ndowooza kitya awabulibwe butya bw'alina okukola ebintu naye tetumuwabula nga tusinziira nti yogera kino olwokuba twasonda emmotoka temwamuteeka kigaati mukama ate awo tuba tufuse ba movement abapakira abantu ebigaati mukama balevulandi betulaba ne bajjawo n'entegeera gye balina okutegeera emmotoka tetwamuwanguzi sikikiririza emmotoka maagimuwa lwakutegeera si kutandika mutegeerera eregeeza abasaba emmotoka bakola kikyamu nno basusse n'okusukka kisusse mu bukyamu bagenze ne bagisabira n'etomera oba ne bagitomera neŋŋamba sheeki ng'ebizibu ate kati bitandise omujjira kulumba kusinza gundi kugamba nti basinza bibumbe nga bali emityomu abamu ne bamugamba we bannamugongombi ate Mekka yeeri etya anti eddiini ogiraba buli woogigenda otuuka n'ogiraba n'ogamba kyetugoberera kyekituufu oba waliwo ekizibu nze nalaba paapa ng'afudde nga siraba kiwandiiko kye basoma mu bayibuli nti mwaliiranga kacumbaali ku ttaka nga kuliko ne kaloti omulambo ne muguvugirako ne mugukongojja nga abasajja ebintu bye bambadde abakongojja omulambo ze zino zesayiniza wanu ayi eza Illuminati ekyo ekituufu ffe ng'Abafirika abakkiririza mu ddiini z'Abawalabu n'Abazungu okuva kwa paapa n'okwa kwini kwandibadde kusobola okutulaga nti obuwangwa bwaffe tebwangako nsobi naye kakati n'okufa kwa gundi yafa we Saudi nze neetegereza ebintu ebyo naye ndaba ng'ebintu bino birimu obuzibu n'omutawaana omunene era twandibanga twabitegeera bubi ffenna nno ffenna mu sayidi y'obusiraamu mu sayidi y'obukatoliki mu sayidi y'obukristaayo n'abaorthodokisi n'abaki abantu bano ebitebe amadiini gano gye gava bayina bye bayisaawo ne bakkiririzaamu ebyenjawulo omanyi eddiini mu nsi ziri meka mpitirivu olowooza ziringa meka zireka ziwera 3 musajja ggwe eddiini ziri 400 400 tumanya abakatoliki ye nkugamba 400 abaprotestanti abasiraamu bahindu orthodoxi buddhism endala nga tezimanyikiddwa bulungi Illuminati nazo zonna ddiini ate eddiini esinga okugobera eyinza okuba ey'abahindu Hinduism eyinza okuba yesinga okugirwa mu nsi yonna naye abayokya bebaki bebahindu abayindiya bangi naye ngenda kubuulirayo ekintu kimu ku madiini gano gategeere kati bw'otuuka mu bayindi bayina
Katonda w'embuzi, Katonda w'empologoma, bayina Radhi Krishna, bayina abo n'abayina. Radhi Krishna kye kino ekikazi ekinene ekiti. Ekiwulira. Kakati bayina ate waliwo n'abakkiriza mu Buddhism. Ndaba n'ab'ente n'ab'enjovu. Bonna babiina. Era Katonda abenga mwali. Naye njagala okubuulira ekintu kimu. Eddiini zino ziraba. Olumu yali format eyina okufugibwako abantu abangi nga balina bye babakontrolingira. Omanyi Katonda w'omu bitabo. Katonda wengenda ennyo mu ddiini mujja gamba bano abasajja batakkiriza. Katonda w'omu bitabo. Katonda God omuwandikako mu bitabo ayawukana nnyo ne Katonda creator omutonzi. Katonda creator omutonzi teri amanyi gyali. Teri amanyi kyayagala. Teri amanyi kibonerezo kyagaba. Katonda w'omu bitabo bamanyi obusungu bwe buva. Katonda w'omu bitabo yalwana ne Sitaani n'amulemerera. Katonda w'omu bitabo owanyiiga akwokya. Naye era asonyiwa. W'omu bitabo yali mukambwe. Yewa mataba. Ow'omu bitabo mukambwe nnyo bamukambwaza nnyo. Katonda w'omu matabo oyo kamalu mu kunnyonnyola. Omanyi mbu nno amataba eryato lya Nuuwa lyagenda mu buli kintu. N'embizi. Okimanyi nti yagenda mu buli kintu. Era ekintu ekitagenda mu lyato lya Nuuwa okimanyi ku nsi si kiramu. Omanyi eryato lya Nuuwa lye lyawonyawo buli kintu. Kati omanyi nti Nuuwa yali alina okuteekamu omanyi nti enjovu oba engo ey'omu Australia si eye Uganda. Engo, enjovu buli kimu n'enkima. Kati omanyi nti yali alina okunoonya eby'e China, enkima y'e China. Ate anoonye eya Africa. Ate anoonye eya Australia n'eya Europe. N'endogoyi. Kubambi. Kaatulema okutegeera. Oyagala gamba ki Gerard? Kakati kyegezaako okukulaga. Nti Bayibuli eno bw'ogigenderera okuwandiika kwayo. Omanyi kilomita eziri okuva Egypt okutuuka e Israeli. Bitirivu. Olowooza ziringa mmeka? Naye kasita obuuka awo swezikana. Katuyamba abantu. Zinoonyi. Kamaapu kalaga obuuka awo Red Sea. Noonye Red Sea. Red Sea. Ndaba wano Egypt, Jordan. Si nyingi. Si nyingi. Olowooza ziringa mmeka? Ziri kilomita 608. Ze mayiro mmeka? Kikyogezaako okuggusa. Kyengezaako okuggusa. Kilomita 608 ziba mayiro mmeka? Mayiro yerimu mmeka? Kakati bala nti kilomita 10 zibaamu mayiro nga 7. Mbaze bulungi awo. Kati ze mayiro 7. Kakati 7 emirundi 6 ziba mmeka? 305. Ze mayiro nga 4. Mayiro 4 ziva Kampala mpaka wa. Kubanga sinategera kyoyagala kuggusa. Embalala ziri 10,606. Kati 10,606 zikubisemu emirundi 3. Bawo kensi. Okitegedde? Kakati ziri kilomita 608 okuva Egypt okutuuka Israel okutuuka Kanani. Ziri kilomita 608. Ze mayiro 10,400. Bina. Omanyi nti bazitambulira emyaka 4. Bali batambula mpola. Nga bagenda be eddungu eryo baamalamu emyaka 4. Kati nawe jangu mu reality. Ati
batambula batya baali batambula batya batambulanga ekigere kimu buli lunaku batambulanga ekigere kimu ne bayimirira nedda balayika batambula kati batuuka ewantu ne basooka babeerawo kati ku lutu ejja ngenda kukubuulira nti mayiro 4 emyaka 4 okuzitambula mayiro 3 4 n'obitambulira emyaka 4 ngenda kubuulira buli lunaku obutikiti kwe batambulangako nedda mwete mwakitegeera baali tebatambulanga tebawummula babeeranga nga olaba bano abalunzi b'ente nti bw'ajja n'agamba nti ŋŋenda Jjinja n'atambula n'atuuka wali ku mukwano n'asooka azimbawo n'abeerawo kebbanga ekintu ky'okusiigira bulaza bw'onaafuna akikusiigira obulungi ojja okuva e Misiri okutuuka e Kanani ziri kilomita 608 kati nawe weebuuze bakitambulira batya emyaka 4 bagenda basetolinga nga bwe babeerawo ne babeerako mu kifo emyaka nga 3 nga tebaseguse ne babeeraawo ne bakolawo famire oba ekirwadde ne kijja ne kibasongerayo mpolampola tebakeera bukezi tutambula genda na mugongo bayibuli bwegamba bayibuli egamba batambulanga nga nemmere batonyera butonyezi nga nkuba gye bayitanga emmaanu tuve mu ddiini yeddiini yakutubuza ne balagalanga amazzi nga Musa akuba ku lwazi yakubako gumu omugga ne gujja ebyeddiini tukkirize bukkiriza nti buli omu asinze mu ddiini ye nga tavoola yamala kati n'obusiraamu era bwekiti oli batandika okubuuza ebibuuzo kabba simanyi ekiwaji ne mukikuba amayinja ne mukola muti ogera n'olaba nga mulimu ebintu ebisuka ku ntegeera yaffe tukkirize tugaane Zanero eddiini eno gye yava eyina obuwanga bwabwe n'ennono bwe yajja nabo bye twabuusa amaaso naye tulina okwetereeza ne tukwatagana of course tetukwatagana mu ddiiri tuseke tukwatagane ng'abantu then oluvannyuma bino bijja twangwira ebyabali soko okkirize mu mutima otegere awo yatugamba okugenda na mugongo bwe bagenda e Mecca tubagamba ki yo e Mecca gye balaga waliyo balamu fe abasinza abafu soko okkirize mu mutima ndi Katonda gyali bw'omala kukkiriza nti Katonda gyali omuntu yenna akkirize nti Katonda gyali bw'amala kukkiriza nti Katonda gyali nga tamutaddeko bwakwatira bonna ebirala bigenda mwanguyira ku nsi kuno kale seka kiti muvuddeko Nambe nga tumaliriza twalabyeko omukyala Joyce Baagala yagenza okukima kaadi ku kitebe kye NUP egundi wa Emitiana esawa kati yakukima kaadi tuba tuli awo Honorable Namboze naye ng'agamba akimye kaadi era senga emummibwa tajja kwesimbawo kuba abantu bajja kuba basazeewo tuba tuli awo nga tulaba omukyala Zahara Luyulika speaker wa KCCA nga naye akimye kaadi ye ng'akimye ya Shamim ya Kampala abasinga gye bagambye mbw ayingiridde Shamim Malende omubaka omulwadde era bamwe ne bagamba mulaba NUP tesaasira bwete bwe bakima kaadi ya Segirinya ne batuwaako ku example z'NRM ng'eno tulaba Moses ali akima tulaba Kadaga akima ng'era bo tebalina buzibu ekyebuuzibwa mwene UP inkambe etitasabibweko kaadi oba omuntu yenna alina obukosefu bwonna tebasabe kaadi ye oba kati ebintu balangirire nti waliwo ebifo ebirya opposite mukime mu bintu kakati ebirimu bibina ebirala kakati mu nkola ey'obufuzi ey'ebibiina by'ebyobufuzi mu nkola eyo ekibiina kikkirizibwa okusimbawo omuntu okuva ku pulezidenti mpaka ku chairman LC1 ku buli mutendera gwonna ogusimbwako ng'ekibiina kitaddewo omuntu Zanero bwe gamba nti nno njagala okubeera ku Final Channel
ne Frank Ntambi n'agamba njagala okubira ku Final Channel kanjogere ku banywanyi bange batajja kunyiiga bwe kimala okutambula bwe kityo oba ne mwami Mawa n'agamba njagala okubira ku Final Channel bane Faruku bwe tubeera ku Final Channel naye nga tugenda kukola program emu Eye on the press bwe tubanga gye tugenda okukola nga tunoonya suitable pesa button aliwo anaasinga ogikola obulungi kati bwe tugamba ntwataddewo akasengejja wabbali namba emu yagibaddeko na bano ne balaga okwagala kwabwe okiwulira bwe njijja Faruku wajjayo empapula gundi najjayo empapula mwami Mawa obaani Sakozi najjayo empapula ne Frank Ntambi najjayo empapula kati ne tugenda mu kasengejja okusinza kye twagala ani ayina obukugu kinaafuluma bulungi mbeera mulyazaamaanya era mbasi okutandika okola Eye on the Press mbasa kikola mu ngeri ya kutuusa message nnungi ku bantu senga ngamba nti nze wendi nasoba tovuganyizibwa sivuganyizibwa okitegeera nange ngena nenzijayo n'olyaje ndabye abantu bangi nga bayogera Zaala Luyulika yesimba ta kusami mu malende Kamalo Banyonyola tannamwesimbako ekintu kye bayita okujjayo empapula buli omu ajjayo empapula ku kifo kye yeegwanyiza akakiiko ne kasunsula ani asinga ku bano kati mu NUP abantu basobola okujjayo empapula abantu 8 ne Moses ali empapula za NRM wabwe teyazijeyo bwomu waliwo abalala abajjeyo kati baagala siruwaza abantu kubanga balina babuloga babengeri gya bitwistingamu ne baleetanga ebituufu baleeta ebikyamu ne babikolanga ebituufu kati atategeera nnyo n'osigala ng'ogamba yibambi mu kujjayo empapula Namboza ajjayo n'omulala n'ajjayo bonna nga batunuulidde mukono ki mukono municipality bobanga gye batunuulidde mu kibiina ne bagamba mukamyufu ne bagamba kibanga woolaba nti gundi yajjayo empapula ezigwanyiza okwesa Magala Nsereko najjayo oli wa comedian Luswa najjayo Nalukola najjayo bonna beewandiisiza mu kibiina ne bagenda mu kasengejja ne balaba Nalukola nga wanjawulo kyebava bajjamu bano bonna ne babaleka era abayina ensanga Magala ne bagamba kati atenze nfuse na campaign manager wono ninzeeko kubanga nzikiriza mu nkola y'ekibiina nekye yasunsudde nkikiririzaamu understand that's why kyetuva tuddira ne tugamba nti buli omu yeegwaniza ekifo tetulonda tetwapointinga bwapointinze nti oyo yasaanidde yabajja tulonda ne tulondako eyagwanidde ekifo kyekyawukana mu movement okitegeera okujjako ekibiina senga kirwa ne kikkaanya ne kigamba ketulabye fono gwe tulina candidate waffe agenda okwesimba kuba president tukanyiza lumu tewali agenda mwesimbako oba tewali amuvuganyiza asobola n'okujja ontegedde kyogamba kati olwaleero abantu be batwistinga kyobola Nambozi yagambye nti babeera kumpa musisi baali bampadde pensi ezito nange nali eraliikirira naye era ne bana abazze nze bwe batampa kaadi Nambozi waabwe sijja kubanga kitegeeza mmwe mwennyini muba munfuuye kati mwe munfu abani abagenda okunnonda kubanga NUP ndowooza egenda gaba kaadi zino zonna buli omu ng'asinziira mu bitundu bye era okujjayo empapula buli omu asinziira mu bitundu ki mu bitundu bye kakati saagala abantu babeere eyo bagambe aba NUP mubalabye omutima omubi basimbe ku bannaabwe byebyo ebyobufuzi yeyo politics koko kuvuganya okw'amazima n'obwenkanya ekitegeeza omukyala Zahara Luyulika talina nsobi yonna gye yakoze wadde ziro y'ensobi talina nsobi wadde gye yakoze okweyagaliza
kati mu kibiina basunsula bagambe Sami Malienda asaanidde oba Zahara Luwika asaanidde. Ate omuntu waba mulwadde because bali kye beekwasa bagamba Segirinnya we yali mulwadde olwedde waaliwo eŋŋambo bagenda mwesimbako ekiyinza okuba nga kyamutengula omutima oba mbu ne kimwongeza. Kati obuliza mu perspective ya bulwadde kati ate waba mulamu nnyo Zaake. Era tujja gamba mwesimbyeko lwaki yesimbye ku mulamu ennyo lwaki ajjayo empapula ku mulamu ennyo okitegeera NUP si kitebe si ddwaliro ate NUP si enigo nti ejjanjaba balwadde kyekimu ne movement mwagala kufula abantu batekyaswala nasoma mpapula nti be bazireso zinona ebintu byekigwagwa bwe bityo oyina emyaka 87 8 toyina na mukulembeze gwo settings asobola kuddira mbigere. Okay. Kati nga Moses ali amaze mukulembeze mwa Museveni okambazeko emyaka 4 yafugirako ne muzaba amini oyogolaba naye akyayagala ayinza okuba yeyewulira obusobozi olwo bamukulembeze mubi omukulembeze omulungi kamukubulire wabeera omukulembeze omulinzi asiga system y'obukulembeze n'asiga ne mu Uganda mwataabe n'asiga ne mu Ajumani mwataabe n'asiga ne mu Mukono mwataabe n'asiga ne mu Busiro South mwataliba ye mukulembeze omulungi omukulembeze omulungi oleka ebyafaayo bikuwandiiseeko wotali kyogamba lwaki mugamba kati nti mulwadde Hussein Kyanjo teyali mulwadde Basabanyana tebamujjaawo kyogamba Sabanyana yasinga Hussein Kyanjo okuteesa twali mulesawo nga wali mulwadde tumuleke era waki tumulonde nga tasobola kwogera otegera kyegamba kati waba Hussein Kyanjo bagibwawo nga bagenze mu bulwadde lwaki omuntu okungiriza nti ekyobulwadde kale wanaalwalanga teyesimbwengako omuntu bamulekawo kusinziira ku bukozi bwe naye okujjayo empapula bazijjayo buli muntu nga yeegawanyiza kubanga okweyagaliza kya buntu kyeweyagaliza nange nkyeyagaliza naye abantu bo basalawo batya tetujja kukaka bantu be batayagala ekibiina bwe kimala okulwana ne kireeta omuntu kitegeeza aba afunye akasengejja so temugamba nti nze gundi teyesimbwangako gundi takolanga bwati abantu kati kagereze ku Zaake y'omu kuba MP abasinga okuba active mu kibiina kituufu abalala bajja empapula mwesimbako isoke abantu bagamba ki abalala bajja empapula okuvuganya mu kibiina kulaba ani afuna kaadi kati Zaake bw'atafuna kaadi nga tumanya bulijjo kitulaba kityamu naye Zaake wafuna kaadi bano abalala baba na kibiina nga mumudde emabega kubanga mwagala kibiina kyammwe kuyitabo kubanga njagala omanye kino ate njagala okitegeera n'okitegeera mu NUP abajjayo kaadi bonna tulowooza bunno bonna ba NUP ne movement yatusindikayo abantu mugende mugyeyo empapula zoono tuvuganye ekifo ekyo senga tukitwala naye nga bali mu NUP munda okikiriza ekyo kati libaliiso jjojo okutunula ne tulaba ne tugamba tekisaanye kufiirwa Namboozi ono libaliiso jjojo okutunula ne tulaba kubanga waliwo abantu ekitufu abakaluubiriza oba bateekawo embeera eyaddala era abantu abo tubalabirana ku bikolo bye batuusiddwako abalala bamenye emigongo abalala babajje ne kwa kamishona ne babagoba kati oyinza gante omusajja omukyamu tasobola kuba mukyamu kubanga be bakkanya nabo babalekako ne bawamba na buwambe olw'okuba ba yes man bwe batuuka eno manya ne bafuzi bano batuzanya akazannyo kanene zanero script we badde egenda ku kkono nga basobola bonna okuzina nga badda ku kkono n'obasanga ku ddyo nga ate batudde ne babadde bavuma nze Zahara Luwika talina nsobi talina wadde yesimbye ku
Eyajja empapula ku zaake talina nsobi. Eyajja empapula ku Namboze talina nsobi. Empapula ezo akasengejja kagenda sengejjako ekibiina bwe kanaatwala ajja okuba nga asaanidde. Kati awo tulabe oba alina ensobi senga agaana okukkiriza ebivudde mu kibiina. Okimanyi nti nze nali mpagira magala. Wali owagira magala. Kituufu. Waŋŋamba. Nali mpagira magala. Okimanyi nti ate we nagenda nalukoola. Nendabanga ekibiina kyakola ekintu ekituufu. Era nze kyova olaba nalwawo okusalawo. Neŋŋamba gwe baleeta bajja kuba beetegerezza nja kugenda naye. Okitegeera? Nze nalabanga abantu abamu nga bakuba muwanga kivumbi oyo ebituli. Naye gwe omanyi enkiiko eziri munda eziteeseza muwanga kivumbi obubi mu gavumenti eno. Naye ng'ate ne gyali n'osanga abaana mubami nga baga nti omusajja oyo si batuufu abo. Omuntu taba mukyamu nkomeredde naye omuntu muwe ekifo oba muteeke w'omuteeka olabe bwe yakibeeramu yakola ki. Okay, nga tumaliriza. Joyce Baagala. Emitiana bamulabyeko ng'akima empapula za NOP. Nga Democratic Front yakagendawo. Abasinga baasuubira nti ajja kuba ku ludda luli. Era bazze balabanga tatambula bulungi na kibiina. Kitegeeza ki? Kyogamba ye musiru talaba nti Democratic Front yabbira dda. Olunaku bwe bagironkinga teyasimbula. Gwe talabanga abagirimu bakolima bukolimi. Bakyalina kye bakola ekyamakulu. Kadi agifune oba? Automatically nakubalira ebyobufuzi naye nze ddazalira ebyobufuzi byenkubalira buli kaseera byonzizaamu. Nakugamba osobola okulonda omuntu mu kifo nga tomwagala nnyo naye ng'omwetaaga. Tosobola bitegeera. Mu byobufuzi tulinamu ke tugaba ka period of time ne tugamba naasobola okwetereeza ku lw'ensobi gye yakola luli nga wabaddewo ekyamusika. Kakati tukola bwe tuti tusobola okulaba nti emitiana n'abako bajja ne tugamba naye luli Joyce yamwangulira wanti ku Bugombe. Ne tugamba kati gwe twali twagala okuleeta Nabbosa yaani nti naye alimu ebirumira bingi. Okitegeera? Kati wabamu ebirumira bingi ne tukyusa ne tugamba katukoze tutya nga tulinawo pensa ddungi literedde mangu ago. Mu mapensa gano agabeerawo nga gali tegateredde nnyo mu byobufuzi tusobola okuddira kaadi ne tugiddiza omuntu nga tetukkaanya nnyo naye nga tumwetaaga. Nga tumuwe chance aneeterereze eyo. Nga tetumwagala naye nga tumwetaaga. Tetwagala kuleeta n'abakooba awo. Naye Joyce Baagala akyalina obuwagizi ku kyalo bwe tulowooza. Si bwe ŋŋambi. Ŋŋamba nti mu kutemaatema nkuwa kyakulabirako engeri gye wamumbuuzizza. Olw'okuba nti akyalina obuwagizi ku kyalo ne tubalaabalamu nga senga kadi tugiwa Nabbosa Joyce Baagala gya independent. Bwe bagaba n'obululu bano abantu basatu. N'abakooba bayise. N'abakooba bayita myaganya gyabwe. Kati okuba twetaaga ekifo ekyo obutatugendako nga twakisekiwalinga ne tukikozesa omuntu gwe twetaaga so si gwe twagala. Iron the press yetwadde olunaku olwaleero. Kakati Joyce Baagala kijja kuba kakiiko ngeri gye kalabyemu. Bwe tuba ne pensi eddungi eri n'abakuba bonna era bajja ddieta tujja ddiwagira. Bwe tuba tetuliyina era ojja laba kati bo bagezi. Bino ebyobufuzi nze bano abasajja bali mu NUP mbekakasa. Kubanga nze tebakolangako nsobi nga balonda. Negwera sensali nze ntugamba oyikira kabalabye bubi tebaali mututte wakitiibwa nnyo bamugambyeko batya tugenze okulaba nga ekitiibwa kifuuse vvu nga twalaba bubi. Omanyi bano abasajja bajja nga balina kyambulera mwe beezinze olumugambako ng'agamba alabye kabaka mu kamwa. Olujyaga nti alumbye Obuganda. Tuga abasajja bano tunamutukako tutya nga yezingiridde bezingirire engabo ne balyoka basinziira mu ngabo eyo tukolako buli kikolobero. Ayo the press twadde olunaku olwaleero bwe tutyo tujja kuba tweyongerayo ng'ensonga katugenda yingirira ddala ka periodi kali ak'okubeera nga kati tuyingira ebyobufuzi ebyaddala kaadi zigenda fuuka kaadi n'okumanya damages ki eziyinza okubaawo politics ono
Nambemu agenda kuba mutunuulira mu ddala kati. Kubanga kati wano wetulaga. Walabanga DF erina kati ababaka mu parliament era so wano okutuulako n'egamba. Naye ekikwewuunyisa okumanya DF ababaka baayo ke kali gundi ke yagaa nti muno omusiripa ya bbulu endala ya kiragala naye enjawulo zirina obukoba zonna bwa yero. Manyi lwaki? Sipiika yasomye aba DF ng'ategeeza mwami Museveni nti bano baakyuse era ne bakola kye twabatuma. Teyasomye kuba NUP. Kyogamba tewali bavudde mu DP kuyingira NUP. Bampalanye tabamanyi. Bonga teyabasomye. Ndoza balutulo. Teri bava mu movement kuyingira NUP. Balutulo. Bonga teyabasomye. Abana bokko obudde bumuyiseeko. Awanga yasomye yavudde mu NUP. Najja mu movement. N'asoma ne yavudde mu NUP. Ne bakola DF. N'atasoma baako. Abavudde mu DP okuyinga NUP teyabalaba. Abavudde mu FDC okuyinga NUP teyabalaba. Ye abafa bava mu movement okuyinga NUP teyabalaba. Ndowooza awolopa ajja kimusaba wali ku fulo. Tibanaye ngaye walanze bali naffe tusaba otulangirire abafa abazi. Yadde accountability tutegeeza omukulu nti munnaye omulimu twagukoze bulungi era wano we tutuuse. Togenda suka wano olunaku olwaleero Iron the Press ne Nambemu we out.